Ivan Nasimbwa wa myaka 58 omutuuze w'ebbongolo endejje mu munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo enkoko yagikutte mu okujja ku Zanta Health Center 4 okufuna obujjanjabi ku kirwadde ky'agamba nti kirudde nga kimubala embiriizi. Ono atulaze ekizimba ky'alina mu kifuba era ng'agamba nti abadde tamanyi kimuluma kyokka ng'ayita mu bulumi obutagambika. Nagenda okulaba nga kuvaamu guno obukobugulaba era nagendako mu ddwaliro ne bakola ki ne baagira ne bankubamu ku mpiso kati awo kyava nsiga n'eddagala eggana nakyo nekikola ki nekikendeera kati kino ate oluvannyuma ekyo ne kijja nga kiringa ogusaanya okuva eno bweti nga bwemulaba enkovu ejja olwagira ne kitandika nga nkola ki mmira empeke mmira ku Uganda paka kati bwe kintabukidde. N'abantu abalala abasoba mu 5 bakedde Nawankya okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere ku ddwaliro lya Zanta Health Center 4. Nzizenga ntawana ne pressure omugongo ega ne bagezaako okunkebera sukaali mwali naye nga ofunye bulungi obujjanjabi n'okwata eddagala erimu teribaddewo nga esayidi eno wannuma okugulu nga kusanyalala naye bankozeeko bulungi nnyo era eddagala eribaddewo ndifunye. Tulina ekirwadde ekyatuzinze ennaku zino eky'amaaso n'amannyo besikale annamba esinga red eyes. Olw'obungi bw'abalwadde abazze abamu batandise okuggwamu essuubi ne baagala n'okuva mu mbeera. Abasawo be yataddeko bakola mpola nze ndi wano ndi wa sikaani enseke zinnuma nakedde saa 12 naye tunafuna bujjanjabi. Bano bakebeddwa endwadde ez'enjawulo okubadde ne kansa. Tubadde ne team screenings y'abantu ku kookolo oba kansa oba mabeere oba gw'annabaana ne prostate. Tubadde ne tiimu ekoze kujjanjaba abantu amannyo nga mbadde mukuula abantu amannyo amavundu ate abo bonna abatalina amannyo ga maaso basobodde okubeera nga batekenga impression zaabwe oba bapimye amannyo gaabwe era nga tusuubira olunaku lw'enkya ku Lwomukaaga inshallah abantu abagenda kubeera nga bafuna amannyo gaabwe. Abakulembeze basabye gavumenti okubongera ku malwaliro mu kitundu kyabwe olw'obungi bw'abantu kuba abantu baabwe batindigga eŋŋendo mpanvu nga banoonya obujjanjabi. Eddagala liba terikyali mu ddwaliro ate ng'abantu baffe batambula okuva eŋŋendo ez'ewala Kabuuma, Gangu, Lubugumu, Kakoola nga baagala kufuna bujjanjabi. Abaagala n'eddwaliro lya Zanta Health Center 4 likuzibwe okutuuka ku mutendera gw'eddwaliro eddene. Eno constituency etuuse okuva ku level ya Health Center 4 egende ku hospital kubanga abantu bangi abantu bayitirivu nnyo nze nkiikirira abantu 5,000 abo bonna tosobola bateka mu Health Center 4. Amalwaliro agalinaanye national referrals ezo zenjogeddeko gakyali ku level ya wansi ya Health Center 4 naye nga tetulina busobozi tetulina maanyi gasobola kubanga gakola ku bantu 45,000 ku ddwaliro eri ku level 4. Lusiisira luno lwakugenda mu maaso n'olunaku olw'enkya ng'abantu mu kitundu kino baweebwa obujjanjabi obw'obwereere.